Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Mwatu gw'omukyala bw'obeera waakusala nviiri za kat omuntu akubuuza nti kanaka maama Museveni anti abasinga ke bamuyita era ne bakatuuma low cut Janet hairstyle. Omukyala ono yeeyisa atya mu mbeera ze eza bulijjo. Abamumanyi bagamba nti si waakwerijjirako kyayogerwa tekiddwamu ate nga kye kiba ekyenkomeredde. Embeera bw'ekyuka naawe oba olina okukyuka anti bw'oli amaluma olwaleero bw'ofuna ensimbi olunaku lw'enkya osibira ku mudaala gwa nnyama. Kino nno kyeraga lwatu omuggulanda w'omukyala ono Natasha bwe yali agenda okuzaala mu mwaka gwa 2003 bwe yateekebwa mu nnyonyi kitaawe gy'atambuliramu. Yatwalibwa e Germany okuzaala ng'eno baasasulayo $9 9,000 mu za Uganda bwe bwali obukadde 225. Kino nno bannayuganda bangi baakivumirira nti kwali kudiibuuda saako n'okwonoona ensimbi z'omuwi w'omusolo era nga mu kyo Janet yavaayo n'alwanirira amaka ge ku lutalo olw'ebigambo olwamuggulwako. Si ku nsonga eno yokka wabula n'ensonga endala nnyingi zazaalwana. Ayingira atya eby'obufuzi? Kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yali yagaana kabiite we Janet okweyingiza mu by'obufuzi naye mwattu lwali olwo mu Novemba w'omwaka 2005. Janet n'alangirira nga bw'agenda okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa paalamenti akiikirira abantu b'e Ruhama mu disitulikiti y'e Ntungamo. Museveni yakiwakanya era n'ategeezaako abakulu abalala mu kibiina kya National Resistance Movement okwogerako ne mukyala we okumugaana naye ng'alinga afuuyira endiga omulere. Janet yagamba nti kuno kwali kuyitibwa okwenjawulo okuva eri Katonda nti era Katonda bw'aba amutumye alina okugonda nga bino yabyogerera mu lukuŋŋaana lwe olw'amawulire bwe yali ayogerako ne bannamawulire. Yeesimbawo e Ruhama ku kaada y'ekibiina kya NRM ng'avuganye yaliko kaliisoliiso wa gavumenti Augustine Ruzindana ng'ono yali asaze eddiiro okuva mu kibiina kya NRM n'adda mu kibiina kya Forum for Democratic Change ekiri ku ludda oluvuganya. Ebiseera we yabeerera kaliisoliiso wa gavumenti yali nfanfe wa President Museveni. Akalulu kaakubwa mu mwaka gwa 2006 era Ruzindana n'ameggebwa Janet. Ekimu ku bye yasooka okukola ng'ayingidde paalamenti eyali ey'omulundi ogw'omunaana yaleeta ekiteeso eggwanga lifuna olunaku olw'okusaba ekiteeso ekyakkirizibwa amangu n'embiro. Mu Februari w'omwaka 2009 yalondebwa okubeera minisita omubeezi ow'ensonga z'e Karamoja ate mu mwaka gwa 2011 n'afuuka minisita omujjuvu mu kifo kye kimu kye yamalamu ebbanga ery'emyaka 5 okutuusa jjo ly'abalamu mu mwaka gwa 2015. Omukyala ono wa mukisa ng'aliibwengo nga mu mwaka guno yazzeemu n'ag'omunomo lwako ekifo ky'okubeera minisita w'ebyenjigiriza nga ye yaddidde Jessica Alupo mu bigere. Kino nno kyalaze nti oba oliawo emirimu gy'e Karamoja yagitambuza kinnawadda osanga n'ebyenjigiriza waakubikwasaganya. Bibiina ki ebirala byazze atondawo ye biki bye yawandiika mu kitabo kye ekya My Life's Journey? Ebyo nno by'oba olindirira olunaku olw'enkya tosaanidde kusobwa. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Samali Kisaache. This is Kingdom TV.